Osinzira okubeera nga otulaba nkubuuzaako nti wasuze otya nkwaniriza nnyo afunye okusomozebwa kusaasika so tukakubuwanguzi nkuyozayoza tuli ku MS Media Uganda YouTube na TikTok otusinzira okwogera ebigambo olunaku olukeeredde nga lwanyiike Tamale Mirundi munnamawulire omutunuulizi w'ensonga era omusunsuzi waazo ng'amawulire ge tufuna kusanga mukaaga ez'ekiro nti Katonda amujjuludde tugenda kwogera ku Tamale Mirundi mufirudde ya mawulire nyino mukuba veterani banamawulire abagaluddemu Siraaji Lubwama agenda ye batamale wabasangamu agenda tubulirako ku Tamale yenga yamula mufirudi bwakolaganako naye kyagamba nti ekyo tasobola kukyerabira kuye agenda soka kubuuze Siraaji buuza abantu abatulaba mwenna ku mukutu guno balamusizaako nnyo jatongeza kudobo n'ensaasira abafuniddemu ebizibu naddala ababekiteezi bakaziika twogerera nga bakafuna emirambo 24 omuyiggo gukyaliwo gw'okujjayo emirambo mu kasasiro n'ensaasira n'abafamire ya Tamale Joseph Mirundi ne bannamawulire bonna tuveeddwako emu ku mpagi ey'amaanyi mu mawulire. So kati Siraaji nyatandikira awo ku Tamale Mirundi munnamawulire twafunye amawulire yavudde mu bulamu bw'ensi mu kiro ekyakeseza lunaku olwaleero gwenga Siraaji Mirundi omumanyidde ebbanga ki mu field eno ey'amawulire? Mirundi musanga mu mawulire tandika okumulaba 92 93 ne njoyininga Shariat yali mukwano gwa editor wange bamuyitanga Hussein Musanjuki yali mukwano gwa Kanabi naye yali sub editor yali mugwana wa Buyondo yali general manager wa Katabaako kati nga tubeerawo ne bannamawulire abalala ba Kimeze John Kakande kati ono yakawumulo wa editor Wilson nga wali office zaffe kati waliwo ekizimbe ekipya ekiwanvu ennyo nga tukubire olwali bwe tukugera ku byobufuzi n'ebintu ebirala bw'atandika akatabo ka lipoota namuwandiikiranga muko ka lipoota yalina n'akooluzungu naye kosa akawandiikamu nga akubireyo ku Nasa n'akubirako awo wakati awo nga katambula basically okusinga nga mu Kampala akati ne tubeera ffenna mu 1994 baisomo mwaka gumu nga mulabye twagendako nayo kavalinga ekigali olutalo lw'e Rwanda batukwatira ku nsalo gatuna baali bagenda tukuba kibooko incidentally mu bajaasi abaalimu mwalimu kati brigade Smarts yali mukwano gwange nga tusula naye ewa omugagga Mbuya Sharita yaliko jaawe nga nze yanonda bulunzi nga mukwano gwe okusula ne mutabani we nga tusoma nze nsoma ku State High bo basoma Kololo oyo Smarts yatuwonya n'agamba ono Siraaji mumanyi nze gwe yali amanyiiko baleke ne tweyongerayo olutalo ne luggwa olutalo luggwa tutambudde naye mu bintu bingi bwe yafuuka pulezidenti wa UJA komiti ye naliko nga publicity secretary ne tugimalako ebisanja 2 Katerega najja nembeera ku ya Katerega nendekulira wakati awo nga sikanya na nkola ye nga ndaba movement etandise okulya UJA nendekulira nembivaako Tamale twaliko naye emirundi mingi wase ewa president yoguso ogusingira ddala nakiikirira Kanabi Haruna eyali news editor in chief owa Shariat twagenda bapaike ba Tamale ba Wafula Nyangogo baedita bonna aba radio n'empapula otuko kweyanjula nze nasembayo ne mugamba mu Shariat naga mwe agamba nti Museveni nga tannafa Uganda tejja kutereera ne mugamba oyo salamu yakiwandi yakyogera so sinze sifwe naga mwayogera ki najjukira naga mwagamba nakyalidde district yange ya 40 ey'e Rwanda by then Uganda ina district ya 39
kati tuwandiika omutwe nti Museveni ekyalidde disitulikiti ey'amakumi ana era ekyo kyakwasa Tamale ne bamumanya Kanaabi basooka kuwatanze baalaba Kanaabi n'enjuki ne banta Kanaabi n'amalayo emyezi 4 mu kkomera ne bamusingisa omusango. Ebiseera ebyo nga Tamale atuyambako okuddukanya Shariat yadde teyali muwandiisi waffe. Yalinga akola ani namawulire nga mukugu okusinga ffe ne wafiiridde nga lecturer mu mawulire mu university ez'enjawulo, naye oluvannyuma Museveni yanvumira eddakiika nga 4 ku kintu ekyo. Nze ne mugamba bwe tugenda mu Muganda Stadium ng'ogenzeeyo twasanga ekifaananyi kya Bizimungu nga kitono ng'ekyo kinene nga tulaba nti gwolinga asinga ekitiibwa, ate n'omaliriza speech zo ng'ogamba nti ojja kufiira kwa Nalumba Rwanda nga twewuunya lwaki ofiira kwa Lumba Rwanda notafiira kwa Lumba Uganda. Tumugaa twakiwandiika mu ngeri ya figurative way of speech, ngeri ya kubalaata n'ayomba paka ekyamponya kye yayingirawo ng'alina plastic, bamusibye plastic avaamu omusaayi. Yalina Hope Mwesige yali press secretary then. Museveni nambuuza oyo abadde kinti agudde wali bamuzeeyi taata we yasulanga awo mmanga naye ng'oluguudo lwa Maramu motoka yaseera n'agwa n'anuubuka n'aga nti kati oyo mulokole naye afuna ebizibu. Yawandiika mu confidential nti nze cement gwenzimbisa ennyumba yange nabba mubbe. By then ennyumba ya Museveni yali ku wall plate ey'amaka. Nanvaako ne tulya emmere omwali ennyama enkapa n'atutambuza ne tuvaayo ne Tamale ne tukomawo. Tamale tubadde mu bintu bingi, abadde awandika obutabo buli obumu nembulivyuinga ku mikutu egy'enjawulo nembusoma. Tubadde mu kwano kati bwalwala okulwala okwali okw'amaanyi nagezaako okugendayo okumulaba nga tayagala bagenyi. Mabegako before nga tanaba nagenda bamutwalako e Nairobi 2019. Kati nendaba mukwano gwe yawandikanga obutabo naye ng'enaateekayo mulowooza ono ya construction company e Nalukolongo nga ya sponsoringa akatabo ako nga ateekamu ssente n'abukuba. Nagenda mugamba mulowooza yalina ofiisi awo ku Bombo Road kati yafa. Ojjukira mulowooza yali ngini yakola enguudo ng'azimba n'ennyumba za Museveni ne bakungube. Yasuula emmeeri 5 mu mazzi ne baziremera nzaagwa mu mazzi zaali zize ng'omuntu. N'antuma mukyala w'omukulu n'amuwa miliyoni 10 okujja mukyala wa mirundi okujjanjaba Tamale mirundi. Kati miliyoni 10 ezo omukyala teyazijjanjaba mu Tamale mirundi, yakolamu graduation party ya mutabani waabwe. Mulowooza ne mugamba sente tezaatuuse. Nangamba yita omuto, bwe nayita omuto ne mutwala n'amuwaza essaamanya. Naye nali nvaayo n'omukulu n'atusanga n'atandika okunteekako olukongolo. Era lumu tuba tugendayo okulaba Tamale mu bulwadde bwe obumu, nze n'ekibazo ne bannamawulire abalala ba John Kakande Namayanja. Tusanga mukyala Tamale nga kumpi n'awaka waava. Tumuga tuze kulaba Tamale ko omukyala ntaliiyo. Kumbe yali yeekengedde omukyala ono nga muyita mujawe bamuyita Namayanja. Ngalowooza ono munne wooli. N'atugamba taliiyo. Kati bwe twali tuwetera tewaaliwo twaweterera mu maka ga Tamale tukizuula nti yaliyo. So ng'okugendayo okumulaba olisikinga eza akugoba oba akukola ki. Olumu yalwala bangamba nti agaanye abasawo okuva mu State House okumukolako okujjako nga Nakyobe yabamuwadde. Yali tayagala abantu bonna mu State House abo bameja kati kano Nakalema General Royso kakati nenkubira Nakyobe ne mugamba omusajja afa naye agambye gwe kagwa ajja okukkiriza abasawo era Nakyobe yatwalayo abasawo naawona ne bamutwala mu Nairobi wafiiridde ng'ali awo. Olumu Tamale mirundi yanvumako era kwolonga tumuwadde ssente n'agamba nti ze simwagaliza bulamu, n'agambye yalwadde simanyi kiki n'ayogera ebigambo bingi. Mugamba Tamale nze ndi mukwano gwo naye tubadde tusinkana abadde ajjanjabwakaawe wa Senfuka ne tunyumya ddagala ndowooza yalivaako mbadde sikyamulaba paka olumbe olukoze eki olumukubye ekigwo. Tamale mirundi abadde musajja wa Museveni nnyo nti bangi badanyiiza ne bawa Museveni amagezi amugobe nga General Royce yamuvuma n'akaabira mu maaso ga Museveni. Museveni n'agamba nti kati
tamale nga bwali bwaba abavuma nga ali mu gavumenti bumugoba mulowooza kye kinaddako n'amukuumira awo afudde n'emmotoka ye afudde n'abasirikale simanyi oba omusaala abadde agufuna naye abadde akyali mu mikono gya pulezidenti Museveni. So okufa kwe kutuwadde enkiko ennene mu kampeyini ezimu nga Jeno gundi mwali brigade ya kati yali brigade ya Jeno tumukunde ya kati Jeno yanvumako yantiisatiisako okunkola ekibi naye oluvannyuma lwamukwata ne mukavalinga emyaka 8 nangamba takyadda mu gavumenti ya Museveni. Lumumba ndi ku CBS Sara Kajingo ne Medisi kanongamba tumukunda akunoonya kunzanjagaza kyalina essimu yange nti agambye takyagirina munoonye ne mugata kwata masimu nga bambega tebakwata masimu ne musindikira message saa 10 n'emu nantumire omuntu nangamba waliwo mukwano gwa kwagala oba oli mu kibuga konze nja nvaamu 10 nagamba hazo zennyini genda ku Porotea nengenda ku Porotea hotel nanga tuvuddewo genda ku Kampala Club tuvuddewo namalira eri ku kisaawe ky'Kololo waliwo hoteli y'abayindi nangamba yingira oli kyolya tujja kukola ki tujja kusasula naye nga ayogera enamba ye sigikola ki teraga nakwata mu nsawo nga mulimu 3 konze sijja kulya wano kintu nembeera awo paka ku sawa nga emu simu yange emu negwako omuliro nemba kubye nga munandaba enkya nkoyo okuba mu zikize simu nagati wali ajja kukolako kabi oli mu public place kubiri najja mu biyantuma nga tusinkanye naye nga amaze okulaba abantu ab'enjawulo nga njagala amawulire tumukunde yagamba namugamba wagamba tugenda kukolera Museveni kati ate okolayo nagamba sinaba kolayo sinaba kudda nemugamba tulina n'amawulire mu observe abakuwadde 24 billion okuddukanya campaign nga galiwa nabuuza musajja we nagamba gali mu motoka nemugamba nti nagamba ne tata wa Museveni atadde akazito ku maama wange alina pressure angamba wesidde ajja kukola ki ajja kufa nkomiyewo nemugamba mpisa kumpa ku sente nti ye naye sizabwerere njagala okola ebintu bisatu buli kimu nkisasulira njagala ombulira abamawulire abatayagala awandika obubi ku Museveni konze nze omukubo ogwo gonnemye sijja gukola nanga njagala ombulire lwaki mbabaza ali nnyo mu mawulire okusinga Museveni nemugamba mu mutunda mugamba agenda kwesimba omugobye ku bwa secretary general ate ye bwayogera ogu mpozi ne mukyala Mayanja kati nangamba nti mbulira omanyi abamawulire abakola mu State House konze manyika abamu bamenye nimbamenya nentuka ku Tamale nentuka ku Linda Nabusayi nentuka ku Kajingo nangamba ne ba photographer abamu nanga olabika okolera Museveni konze atebe mukolera kibi zini munna mawulire kingana okumanya Museveni namawulire bunange gyali obawa kati nangamba wandiika omu ku omu obunafu bwe mu campaign eno n'amaanyi ge nimbagamba nja kikola nangamba sookera ku kya kwekyo nempandiika sente nga kuwadde tanampa mukanyiza sente yangamba meka nemugamba nze sisala sente zonampa yeddoozi gyenja okukola ki nagamba oyo omusajja yampita ndowooza yali aid we nampa emitwalo 7 yali talinawo cash yamugamba 1 million mnaga ati nziwadde group esembye yagalanga sente mu groups kati nasaba essimu nakuba awantu sente nezijja ku simu yange emitwalo 7 nemugamba transport mufunye nangamba oyagala mmeka nti zonampa nangamba genda nezo nangamba onakolera meka kumbulira bamawulire abo konze enaku wiki 2 nangamba mbyagala mu nnaku ezi konze mbireeta watokwata simu tiwali awukolo yalina office wenabikola nembitwalayo mu nnaku 3 ne bangamba oli mu group kikonze sirina group ononye eki wano afanda yalina byantumye byendeese olina appointment yangambye nzije leero ne bakebera mu kitabo nga siri munogaddayo wanakuyita onadda yatugambye abali mu kitabo bajja okulaba onaddayo wayitawo ennaku 3 musajja we nankubya nangamba ebintu byafanda wabireeta konze bangoba sirina password tebanipandiisa namumpa ku simu tumukunde nanga bireete nkya sawa 4 mu kifo kyekimu natuukawo nga mweri nentuulaawo ku kabalaza waaliwo munnamawere wa monitor nangamba ajja kujja wano saawa zonna yatuukawo 6 n'abantu nga bajjudde munda aba opposition aba NRM aba mawulire
netuyingira nangamba ebintu byena kutumye biri tukyali ku mugenzi Tamale Mirundi nasoma report yasomako abantu babiri beyambuuza yasoma Tamale Mirundi nga mpandiise nti Tamale Mirundi mulungi nnyo mu campaign okumobilizinga is a very good mobilizer kumpewo mawulire wonna naye okwogera Museveni ajja kubajjako akalulu kubanga ajja kuvuma bannabyabufuzi avuma ab'emmengo balowooze ni Museveni alina ensonyi okuvuma ani asindisa ono abamuvumire neŋŋamba naye ate asinga mu bamawulire okukola ennyo Isaara Kajingo nti tebamuwa musaala akolera Kabalaza tebamuwa ssente ne Nakalema yamukuba n'awaaba ku Jinja Road Kayihura fayiro n'agikweka oyo bwaba ate nga mwamujja mu kyalo nga taata waafudde ne mumubunyaabunyiza bulungi mu rehabilitating asobola okukola ki nangamba leeta ngambira Sarah Kajingo asange ku Apollo Hotel eno gye batunda simanyi oba yamusanga naye yankubya nangamba baalabaganye Sarah Kajingo n'addamu n'afuna office Tamale simanyi oba kyava ku ripooti yange ne bamukyusa ne bamujja waawo ne bamuteeka ku presidential advisor on media nga takyali gundi political advisor era afudde bwatyo naye okulwala kwe abadde n'entondo abadde so intelligent mu mawulire oba omwagala oba tomwagala ng'olina omuwuliriza twali naye kusimba emyaka mingi nnyo mwabeerangako naye kusimba yes twatandika simba eyo ne Reverend Bakaluba naye ne Nambooze eyekiro eyemisana eyo yennyini gundi gasimbagane netubeerako ne ku yekiro tubeerako ne Magala Kisuule tubeerako ne Bamivule paka oluvannyuma Tamale bwe yawulira nti bamugobye n'alowooza nti kibazo yamugobesezza so kibazo yali amulwanirira Ameria kyambadde yamuwolereza nti namugamba Tamale kibazo tali mu byavudde walala naye teyakomawo Tamale wafidde nga tayagala kuteesa na muntu yenna ku TV abeerako ogwo ng'era bwote namukyazizza bw'aleeta oluvu nga agala mukuba era yajjako yo pistol mu ng'agala kuba Ahmed Kateregwa kati RCC ne tubataasa ne Charles Omushana bajoni Kakande ne tubaawula yali hot tempered naye nga embeera ze zo olina kuzimanyiira bw'ati bw'abadde Tamale abadde musajja mu bufunze eggwanga lifiiriddwa omuntu abadde omugundivu mu mawulire ate nga akola okunoonyereza kw'amaanyi era mu bantu babadde ayagala mu famire ye okusingira ddala abadde ayagala nnyo nnyina buli kiseera adde ayogera nnyo ku nnyina abaana yananziika nemunaleeta akajanja ku mabuuso gwa maama abadde alwanagana ne famire ye kati wano wanyina obutambi bwenda awo bakuli ku ssente nga waliwo azimuwadde okuva ebweru naziwa omukyala omuto naziba lwali bazirwaniramu gonzibye nnyo obadde balaba ku social media nga balwana ne mutabani we nga baagala okuttingana hamu n'abayingiramu so abadde so controversial nga ne Museveni tamutegeera ate nga tasobola mugambako buno obusungu buno bwagamba nti saagala famire yange saagala state house saagala gavumenti ebeere mu kuziika kwange kuba nyina obutami bwendi mu kulaba obusungu buno abujjawa yafunako ekirwadde ne bamugamba nti yaliya ebintu ebirimu substance z'obutwa omugundi kibazo yamuyambako n'amafunira dokita ensambya ne bamukolera kaawo tebwali butwa naye ye bwe yavaayo n'agamba bampadde obutwa nenyo tewali butwa nti buwe ebirala simanya baamuwa oluvannyuma naye abadde agamba nti mu State House baali baagala kumutta era tasobola kuddayo alina baabadde ayogera taagala kutuula nabo wawe yayawukanako ne Mwenda ne bwali musanga mu ggulu agenda kudduka agende mu muliro naye byatuka ku Pierre baddamu ne bakwatagana embeera ze basically abadde aprovokinga abantu nga talina ssente naye nga bwozimuwa akola ki twalinga naye n'agamba nsinza kukolera Museveni yes netumugamba gwe bagenda kukuwa naye bye yalina tumukunde nga bagenda okutondawo ekibiina ekipya bamukwatirawo wawali ssaawa ya Queen Museveni n'amutwala lwakityo nawe nga ngenda kuwa omulimu n'agamba nze mpa ssente n'agaana n'amuwa omulimu kakati baddamu mubuuza nti wagamba tolikolera Museveni yagamba nti sinagamba sirikolera Museveni nga sinaweza myaka 4 kati nagaweza so obadde tosobola kumusiba mu koona n'omulekayo ng'alwa abadde musajja mugezi muwandiisi
alabika yakulirako ku kyoto kya jjajjaawe ng'amanyi engero amanyi Oluganda bulungi abamu baadde bamuyita mulundi Munyarwanda naye nga Oluganda alumanyi okusinga n'abantu ab'enjawulo bangi. Mu mawulire tumuyigiddeko bingi era atubeereddewo nnyo nnyo nnyo. Tenze nnyo tweyanze.